Omukyala Zella ayisa abasajja abalimu embavu. Kakati no bibino ebisanyizo ebyetaagisibwa weewangulira omulimu. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo, weebale ddala. Egenda ku www.kampalamediatv.com olabike nga ate otugoberera mu mbeera yonna efaananako bw'etyo. Ate olabike nga ogenda ku mikutu gyaffe gyonna, olabike nga osubscribing, osharing, commentinga. Twongere okutuusaako ensonga ze weetaaga. Amawulire agaliwo we tujjidde ku mpewo kati bassebo ne bannyabo ge galaganga omukyala Naggaga Boss Red gw'omanyi obulungi nange gw'omanyi obulungi. Omukyala Zella wategeezezza abo bonna abamwetaaga okulabika nga bateekayo okusaba basobole okwewangulira oba oliawo omulimu ono nga yenna arongo Sheila Naddege amanyiddwa nga Zella agamba mu kaseera kano ayina eddekende oba okulakaasira kungi we kutuuka ku nsonga ez'omukwano, era nga yeetaaga omuvubuka ayina embavu n'amaanyi agawera okulabika nga amusanyusa olwo n'alyoke alabike nga yeewangulira omulimu guno. Ono kinajjukirwa gye buvuddeko ennaku obalambale yakavaayo n'alabika ng'afiirwa omwami we Omumerika amanyiddwa nga James Matthew Juntenan. Oluvanyuma lw'okufa kwa Juntenan ngamba baba Zella mukazi wattu obulamu bweyongedde okulabika nga bumukaluubirira okunoonya omusajja oba oliawo agenda mu maaso okulabika nga amusanyusa nga ye omuntu eyamanyira ebintu by'amasanyu mu kwegatta, naye nga bassebo ne bannyabo negye buli kati akyalemereddwa okumufuna. Kaakati ono ataddewo offer baana bamama baana bataata, ataddewo offer eri omusajja yenna nga weewulira amaanyi nga gw'osobolera ddala okulabika nga ate otuukiriza ebisanyizo bye okugenda oteekeyo obuwandiike oba oliawo osobole okulabika nga weefunira omulimu. Ono agamba omusajja oba anaafuna akakisa namukisa okuba nga ayina byonna ebyetaagisa ogenda kubanga oweebwa omusaala gwa buli wiiki, si gwa buli mwezi, wabula omusaala gwa buli wiiki gwa $200. N'olwekyo w'obalamu $200 kitegeeza buli $100 osobola zibalira mu zaawano emitwalo nga 36 oba emitwalo 35, kitegeeza buli wiiki ogenda kubanga weewangulira omusaala gwa mitwalo 7 katugambe. Zino nga clean money, tekuli bya wobeerawo, tekuli ntambula, tekuli ki, wabula gubeera musaala gwo ng'osobola ogukozesa kyonna ky'oyagala. Wabula omulimu guno guliko obukwakkulizo. Bana bamama bana bataata, oteekwa okuba nga olina obusobozi obugenda omusanyusa buli ku makya, kuba ye agamba nti wekituuka ku kulamusa ku mujaguzo oba okulamusa namugongo okuyooyoota, ye anyumirwa nnyo buli ku makya. N'olwekyo oteekwa okuba n'embavu ezo. Katonda alina okuba nga we yali akugabira obutonde bwo obusajja bwo yakuwa buwanvu, anyumirwa nnyo abasajja abawanvu, ndowooza mukitegedde. Ate oteekwa okumukwatira ensawo buli waaba ava mu mmotoka ye oba n'okugiyingira nga gwe okwata ensawo. Oteekeddwa okuba nga oli mulungi, otunuulikako nga toligaddibenga lye. Oteekwa okuba nga omuyita mami buli lunaku. Ate bw'oba nga osobola okufuna ebisaanyizo ebyo oba byonna ng'obiyina, akugamba teekayo okusaba kwo olabike nga weewangulira omulimu guno. Kayalo n'agamba nti bannamukisa abagenda okulabika nga oyita application eyo oba ng'ogitwala mu maaso, ekisooka oba ekimu ekisooka oteekeddwa okulabika nga osindika ebifaananyi byo mu inbox ye ku mikutu gye gyonna gy'omanyi, era mbagirawo anaalabika nga ayiseemu ogenda mu maaso okulabika nga oba oliawo
weewangulira eddimu Somalimu. Wabula mukazi wattu ono nsobola okuvaayo naye kutegeeza omuntu nnamukisa agenda okuwangulira omulimu guno oteekeddwa okubeera nga olina obusobozi obukutwala wali mu America, US, United States, era ng'omukyalo ono abeera wali mu Las Vegas mu maka g'omwami we kati omugenzi gwe naggambyeko bulungi James Matthew Gentunen. N'olwekyo tofa bwavu muganda wange, gwe wenna ali eyo nga gw'owulira Katonda amaanyi go gabadde gakusalira bwereere, akakisa kaakano kazze olabike nga okeyambisa. Kugamba sigala ng'otugoberera twongere kulabika nga tukukolera okufetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde. Subscribinga, sharinga, commentinga, ffe twongere okunyumisa ensonga. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.